n'ekino ekyamasanyalaze ku kifo kyange ku Jalia City e Buyaya naleeta transformer nga yange kola mirimu eyita mu luguudo zange ziri private za government emiti gy'amasanyalaze gyange ze nagisasulira naye abawumeme nga tebatiise mu mitendera emituufu ne bateekako ebyalo n'ekyalo ne amasanyalaze gano gakendeera naye n'ensirika bandi badde balina kuleeta transformer ennene kati omukulu ayitibwa Dennis Bugayi ate nga namusomesa akola Mengo mu Land Board n'aleeta gyempita ndowooza factory wa faamu y'enkoko naye eyaluza amasanyalaze gonna ne gagwa kakati ebintu ebyange ne bifa ningamba ebyalo ne bwe bisigaddeko naye ye aveeko oba baleete transformer ennene kakati mu mbeera eyo kwe gajjako yakozesa kyalo kweka nti yajjeemu ebyalo naye natwala amasanyalaze kilomita 6 n'obutundu 4 ebukasa milioni 5.7 saagajjaako nentwala amasanyalaze bukonoka milioni 1.38 saagajjaako nentwala amasanyalaze wanunga mu Kibukuta sigajjeeko nenkola ebintu ebirala byonna enguudo ezaggwa 6 zajjeeko okuyola ebisasiro nsasula emitwalo 43 buli lunaku ennaku 6 nensasula abakozi emitwalo 55 abakozi 3 kati sikyalina mulimu sina sente n'ekiwumuza ekya basare msigaza abaana 7 abadde mu university nsasula kumpi milioni 3 abo abasomalo abo sibajjeewo naye bali abalala abatuuka mu 6 sikyalina sente kubanga sirina mulimu ate bakadde baabwe bebale mu okwesimbawo bagandi nti bannange waliwo ki obuzibu mukyala wange ajatijata nasoboka ye agambye agenda basasula omwaka guno kubanga notice badde nyimpi nga bwe tulabe ekiddirira naye nze nsibambi abo sirina sente ebirala byonna binakola amataala gendateeka kuba gasola gendateeka gakyaliyo kakati ono omukulu Bugaya akozesa propaganda asobola okusigala ku masanyalaze ate nze nanyini yabireeta nga simwadde mbenga ate awo bwe tutandikidde awo wiiki eno omukulu oyo abadde nnyo mu mawulire naye olumu ebimu bagattamu bannange ebintu ebimu omusajja yabirikayo gyebiri naye ebimu ajja kukugamba nti bane kati basale mubadde of course mwampa ngende mbasakiri kati wembadde nsinziira okusaka tewali abamu gyo nadde nzanya opinion z'abantu nga bagamba nti nedda naye onalebo Katonda waaba akuwadde gwe kolera lilla gwe kolera abantu tofa kalulu naye nga gwosobola gwosigale ng'oweerera abaana b'abatuuze ng'abatuuze bo tebalwana kulaba nga basigaza onalebo omanyi waliwo ebintu ebimu bye tulabye mu kalulu kano n'abantu abamu ng'okyalina omuntu gw'ogamba naye bannange nange neiba wononkola bw'oto olw'akalulu ye omusajja abadde alwana kukuumira kintu kye mu buyinza kubanga akimanyi kwaliira kakati waliwo abantu abakola ekintu nga kiruma era nga it is not called for mu society mwe tuwangaalira naye nga kati ssaawa zino wakutuuza n'akugamba muganda wange ABCD wali oyagala nkole ntya kakati honorable kyagamba abatuuze nga mbaweererera abaana okuleka okugenda n'olonda nodde ewaka wakola ekisukkawo kubanga honorable waaba aweerera tugamba abaana nga 100 buli muzadde w'abaana wa making sure nti afunayo abalonzi 100 ogwo omutwalo guba guli wali mugaba nenze ku honorable nekyankolera abantu bange 10 kambateeke wali abo bagenda kulonda nsi bambi omutwalo gwo gw'abalonzi gwandibadde guli wali naye gwakuweerera abaana walonda akalulu noddayo n'olima katirima aye temunyiiga kirowoozo kaakati mumpadde ebirowoozo byammwe kandabe wano yongera okubanga oweereza ebintu ebyo twandibadde tubikola tutya mu kaseera nga kano ke tulimu sooka onzanye voice note singa 3 nkomewo gundi nerimu ku backing up nkomewo ate ndabe Saimo we bali kutuweereza kaakati nze ntesa yange eri bweti ababaka ebintu bye batuweereza ebyo musimanyi ambulance at least singa badde bisoboka twandibitaddeko caveat nga boolaba nti
nga olaba nti ogula ettaka lyo n'ozimba ennyumba yo oba omukazi oba gwe wennyini n'ogiteekako kaveeti nga tosobola gitunda ng'abantu tebamanyi, naye ababaka basusse nabo tumanyira batulimbiralimbira ku ebyo ne batubbira awo. Mukuru Saimo ekintu bali kifite bwe bati kaakati engeri y'omubaka bw'abeera nga alina ambulance ng'agiweereza abantu jjukira yaba agirabirira naye bw'agirekawo awo n'agiwuuli kubanga oli bw'abanga anoonya akalulu abaamujerega so bw'amala kuwangula akalulu ebyo byonna batabitwala ng'ebirina omugaso bw'agirakawo genda kufa eba etalina driver betalina agirabirira so bali kifite bwe bati omuntu bw'abanga awanguddwa n'agenda na ambulance ye kubanga yaba agikanika yaba agirabirira nze endowooza yange nze alinda paasi okuva wankulukuku. Saimo wasize otya ono nuwasiimire Kenneth okuva wano erungujja nebadde nteesa kuba bakaaba abajirani basanyuka ne bawaayo ebintu byabwe kati bagamba nti bw'osanyuka ennyo era olina kwegendereza era bw'onyiiga ennyo olina okwegendereza kati nabo banaasanyukanga nga babawadde akalulu beegenderezenga bawengayo ebintu byabwe ebitonotono ebitabaluma naye babiweeyo eri abalonzi baabwe abantu ba bulijjo abalonzi oba abekikwatibwako bavunaanizibwe ku bintu ebyo babeere nga babisigaza okusinga okubawa ebinene ebinaabaluma nga bakoze eki nga babamya akalulu waayo ng'ekiweebwayo mu kyaki kiweeyo n'omutima gumu omatiza abalonzi bo nti munaye nange mwampa akalulu nange nsiimye mbawadde ambulance ebabeererangewo kati kiba kitegeeza nti ne bw'oba toli mukulembeze naawe mwennyini osobola okukuba akasimu n'egikola ki n'ekuyamba n'olw'ensonga eyo bawengeyo ebintu byabwe nga beegendereza ate bawengeyo ebitabaluma bisigale nga biyamba abantu ba bulijjo. Ebizo ezimu ku ndowooza abaweereza mwebale nnyo mwebale ddala waliwo wanampeereza message neŋŋamba nti nno solution nnyangu tulonde abantu nga balimu ensa omuntu alimu ensa yaswala abantu be bataswala naye muganda nga wanyiiza oyinza obutaswala kale kanza nyo voice notes zammwe zonna zisobole okuggwawo abaweereza obubaka mwongere okubanga muweereza ku namba eri ku screen yammwe ate tujja kubanga tukomawo. Ronald waneeno nsuubira ebintu ebyo babiweereddwayo ababaka babeere n'omutima gw'eggwanga bakole kye bayita community charities oba owadde donation si kyakuddizibwa kintu ekyo kikwasa ba community leaders lwakuba Uganda ba community leaders betuyina abasinga ba Bwakabaka kenda okuya omwami wa Kabaka gyali talina kyakola kyamaanyi naye ng'amanyikiddwa ate nga wakitiibwa bintu ebyo babiweebwa bikwasa community leaders kwa local government bwebikwasa LC oba local government zonna nga bwe za bululu bimalirizo wenaabemu ayagala kukikogera bwekiba kyawawa FDC oba Nuupu tekikola owa Nuupu bwekiba kyenaremu ayagala kukiremesa ng'ama community leaders zisobola okukola bulungi ne zikuma ebintu ebyo naye bw'oba owadde naawe kkiriza nti otadde ettafaali ku kitundu kyo kuba n'abaana bo biri bayamba ng'ovuddeyo mu bulamu bw'ensi eno. Saimo bali kuweereza ono Adamu Afango nesinzidde wano Naweeru mwana nze kyeŋŋamba ku nsonga ezo ababaka abo ebiseera ebisinga kale ababaka baba bakoze naffe abantu tubalyamu enkwe but ebiseera ebisinga bwe baba bataddewo ekintu nga ambulance oba ki singa kikolebwa mu mateeka oba mu ngeri entuufu nga kisigala kya community ne kiva mu mikono gy'oyo omuntu sekinoomu osanga mu ngeri eyo kyandisobodde osigalawo ne kiyamba abantu abasigadde. Saimo Kawala twebale kuweereza tusimanye empeereza yammwe Ssentongo Henry Kitende Ntebe Road ababaka ambulance ze batuwa bamala ne bazizaayo singa bawangula mu kalulu ogenda okulaba nga ambulance zeeyo so kyandibadde kirungi ne tugenda nga twongerako bwongezi nteesa yange.
Ane basizute Saimo ono Rose okuva e Kalule Kalule Musema kakati nze kyemadendeza ku mulamu ogwo ekisinga obukulu omubeera avudde muki mu kubaweereza lwaki mbasigana na ambulance yange kubanga mba nabawa ambulance musobole okunzizaayo kitegeera mamba wadde birungi musobole okunnonda kubanga muba mulaba kyenkozeewo naye ate omulaba nga sina kyenkozeewo kitegeeza ebyange mba nina ogenda nayo musigaze ebyababaka abapya nangende n'ebyange nze mbadde ndeesa. Saimo ne Sadia Mujebaleko ono Sengombe James Nakasongola town. Saimo nga tuwerabidde oyo mwami si yasoose ne mugatu gabbata naye yetikako ebipa by'amazzi mu covid awo nabitulanga mu myaka lulu. So abalonzi simanyi kye baagala omuntu abakolere bw'atyo awedde amasannyalaze ku kyalo ne mumusuula nange ku nsibambi kwesiva mutuufu nnyo agende mu maaso. Saimo nkwagala nnyo. Saimo wasuze otya weebale kutuweereza ono Alan Babanga bulijjo international kakati bannayuganda batuleke omusajja nsibambi mutuufu 10/10 abakoledde bamusiimye na kumukola ki na kumukuba bbali kati ate bo baagala ebintu bye babisigaze ku ki lwaki abasiima ki kyabasiimako batujje abantu balonde abantu bakole ebintu bye bategeera omusajja omukutta omugjeewo abadde afuna akasente akakuyamba okuweererera abaana n'okukolera ebintu kukulaawo kakati ate mumugjeera ate mwagala asigazeewo ebintu. Saimo ogamba otya ssebo nze Paul Ndugwa ndi wano mu Kinaawa bagamba president yatugamba protect the gains bw'oba tosobodde kukuuma kyofunye era bw'otakikuuma kigenda bugenzi kati balema okukuuma Honorable Nsibambi ku birungi bye yabakolera kabalekere kagende n'ebintu bye kuba kino ekisanja kya protect the gains tebasobodde kukuuma gains ze baafuna mu mubaka oyo nze mpagira 10/10 Honorable Yusuf Nsibambi. Simon Shadia mugamba mutya ono Shimu Henry wane mutondwe kati nze kingamba era buzibu bwenda mu kintu ekyo abaka bawaayo ebintu ebyo ne bisigala nga tebiri under the authority nga bebalabirira bebateekamu akasente osobola ba drivers bwe bityo naye singa bakwata ebintu ne bagamba kati batutadde mu ddwaliro ogundi na ddwaliro ogundi kati nga ambulance ezo tutadde ambulance oba bbiri mu ddwaliro lino eddwaliro bwe riti kati ne babeera nga basobola osigala nga bawaayoko ku buyambi obutonotono naye ng'ebintu babiwaddeyo nga biwadde eddwaliro ne liba nga ddwaliro liriinako okulabirira okusinga bo nga bateekamu gyesa akatono okuyambako awo ndaba eyinza okuba engeri emu lwaki bisobola osigalawo ne babeera nga bavuddeko. Saimo Jebaleko omwasuze mutya nze kyenteesaako ogwo omulamu z'omuntu wendawo era aba afudde mu paalamenti era aba yeetaaga agende n'ebintu bye yajja nabyo kuba batazzeeyo